Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ozi wakadde baffe abatuuliza n'abatulaba olunaku lwaleero tulina Dr. Ziyad nga twali tumunoonyese kiseera kiwezeeko abantu babuuza ali mimbali muleeta ddi Dr. Sebuseka abantu bakunoonya era tujja kusaba osooka obawe ku salaamu ebibuuzo baakutegekera bingi naye tujja kuddamu mu ebyo Allah by'anaaba atusobozesa biidhinillah. Tujja kusaba obuze ku batuulize era abatulaba era abatuuliza mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndowooza obutalwala Dr. ja kubanga tuyitako mu bibuuzo abadde batuweereza ebibuuzo bingi ku mukutu wano nga batubuuza gamba tujja kunoonya Dr. lwanaaba ali free agira tuwa ku answer. Ndowooza amanyi oba tujja geesigalizanga bwe ganaaba gasobose. Naye tujja tandika n'ekibuuzo ky'omuddu yali yabuuza ku zaka. Nagamba seka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaka eriko emyaka gyetandikirako? Omuntu awa zaka alina emyaka gyatandikirako nti gye gino alyoka atuuka n'okubanga awa zaka? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tumutendereza Allah muleze ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tweyanziza eyabuuza ekibuuzo ekyo ekikwatagana n'emyaka egy'omuntu awa zaka. Omuntu awa zaka atandika wa myaka emeka? Okwanukula ekibuuzo ekyo, zaka etunuulira bugagga omuntu bw'alina. Omuntu asobola okubeera n'obugagga nga muntu mukulu mu myaka, mwami oba mukyala, naye zaka bwe yali etunuulira abantu abagitoola tebatunuulira mu myaka gyabwe oba mu bukulu bwabwe oba mu kika kyabwe, mu kikula kyabwe kye baatondebwamu. N'olwekyo aya eya Qur'ani mu surati At-Tawba namba 13 etugamba nti khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Amakulu nti beera nga osolooza zaka mu maali yaabwe abasiraamu abakkiriza, obatukuzenga nayo era kibeere kya kubasonyiyisanga nayo nga bagitodde. Kati Qur'ani bw'egamba nti khudh min amwalihim, beera nga osolooza ezzaka mu maali yaabwe. Qur'ani eyogera ku kiri practical era Qur'ani eyogera ku kiriwo. Abantu mu nsi muno babeera n'ebyobugagga yadde nga baawukana mu myaka. Njagala kuwa kyakulabirako wano e Uganda. Tulina kabaka w'e Tooro. Omusajja oyo kye yajja akule, naye yali obwakabaka n'asikira emmaali ennyingi ennyo nga mwana muto. Kati ng'oyo ezzaka tetunuulira myaka gye naye etunuulira bugagga bwe. Obugagga bw'alina. Egamba obugagga bw'alina aba atuukaanibwako kuwa zaka. Bw'aba atuukaana okuwa zaka mu ssente enkalu ng'aweza akakadde kalamba mu emitwalo 7. Oyo aba akakatibwako okuwa zaka. Kagibeera emyaka gye nga mito oba mikulu. 10, 7, 20. Waye zaka teyatunuulira myaka bannange.
yatunulira bugagga yimiridde otya financial yimiridde otya kubanga yetambula na wealth tambula na bugagga tetambula na myaka yadde nga tulinayo awatunulirwa emyaka nti owezezza gyenkanawa n'olyoka okola ibada eyo kati nga hijja etunulira emyaka etunulira ku myaka gy'omuntu kitegeeza nti eriyo emyaka egitakola hijja nga bw'oba ogikoleddemu ate oddayo n'okola endala ey'obukulu naye yo zaka yo etunulira bugagga kati omuntu kasitaaba nga awezezza emiliyoni emitwalo 7 akakatibwako okuwa zaka ate bw'aba awa zaka atoolamu kyenkanawa 2.5% eza miliyoni 1.7 ziba zenkanawa bw'oba sente butono nnyo kuba kati ogamba nti miliyoni 1.7 divide by 100 kati tujjamu percent tawaayo zonna nti emu 7 alina just ka percentage kajjako nnyo ka 2.5 kati odira emu n'emitwalo 7 n'ogabanya mu 10 kuba percent kitegeeza 10 kati n'ogabanya mu 10 n'ofuna mutwalo gumu 1.7 ezo z'oba ofunye n'okubyamu emirundi 2.5 kiba kitegeeza nti 2.5% eza akakadde akalamba mu emitwalo 7 giba mitwalo 4.25 ku miliyoni ennamba n'emitwalo 7 omuntu ajjako just emitwalo 4.25 yezaka gyakakatibwako okusasula omwaka mulamba. Allahu akbar. Nga Allah akuwa emikisa, nga Allah akugaziyiriza emmali yesigadde. Seka kati kino kiva ku ki? Kiva ku anti omuntu alina kakadde kamu oba buli kakadde kalina yeyo percentage eva ku sente ezo. Amala kuweza kakadde kamu emitwalo 7 ye minimum etandikirwako. Yes. Okuwaza. Kati bano banamu kadde 10 kati nira 10 nawe era ogaziwamu. Ogaziwa nga Allah bwe yakugaziya. Okay. Yes. Barakallah. Ate wewe wenye formula eryetya eryemu. Owa kakadde kamu emitwalo 7 awa 2.5%. Owa bukadde 10 awa 2.5%. N'owa bukadde 10 era naye awa 2.5%. Kati obukadde buli bugenda bweyongerako buli kakadde okajja emitwalo 2.5. Ye percentage eva mu zaka. Yes. Wetuddayo ku kibuuzo zaka teriko myaka. Teriko myaka. Era teriko bikula. Zaka busobozi. Oyingidde 1.7. Yes. Barakallahu fikum. Ate mu mwaka mulamba otwala mulundi gutya? Allahu akbar. Toyanza seka barakallahu fikum.